Byemulaba ku mutimbagano si kikyamu. Byemulaba mu Arua bituufu. Byemulaba e Busoga bituufu. Byemulaba mu Ankole bituufu. Byemulaba byonna gye tutambulidde bituufu. Byemulaba mu Acholi bituufu. Bakoyi akasajja tugenda kajjako. Ekyakalulu ekyokulonda kyo tekyetaaga kunnyonnyola. Museveni twamuwangudde dda. So nzize kubagumya abaana ba maama titemuggwamu maanyi. Mugende mu maaso nga mutambuza enjiri ya protest vote. Temulekera wokanoonya, tubuzaayo ennaku 6 zokka. Buli omu asobola kuba essimu zonna z'osobola olunaku. Kuba essimu zonna z'osobola olunaku. Tuukirira buli gw'osobola okutuukirira. Njagala obbasaba, luli batugamba twali 30 n'okugwamu. Kati batugambye nti abalonzi mu disitulikiti y'e Mukono bali 48. Njagala mutuuke ku buli mulonzi mumukunge abeeyo alonde. Ekyo nga tukimaze, nzize okusangulawo obulimba. Bwe twagaba tiketi zaffe, gavumenti ya Museveni ng'ekozesa Anita Amongo banoonyayo aba NUP abataafuna tiketi, ne babayiwamu omusimbi, ne bamugamba gwe wadde eno si gye weesimba, genda weesimba eyo. Muzze mubalaba. Ne basala amagezi nga bakolagana ne poliisi n'amagye, ne batugalira ekkubo, ne bamakinga sure tisijja wano campaigninga. Then ne bajja ne babagamba nti Kyagulanyi tazze wano kubanga wagira ffe. Kati nze neetuukidde, waliwo abuusabuusa nti yenze, waliwo abuusabuusa nti eno enambooze. Abantu b'e Mukono, maama nzikiriza nkwateko ku mukono. Omukyalo ono mulaba, bangi ffenna tuyingidde mu bukulembeze nga tulabira ku ye. Museveni kyasinze okukola ng'abazungu bwe bakola kwesa divide and rule, atuuka mu alina abantu bangi be twalabirangako, mwabamanya, mubamanyi. Bonna Museveni agenza abagula Namboze. Weebale mukazi gwe, weebale butatunda ggwanga lyo. Weebale, weebale. Bannange, nze nsobola kwogera bwogezi, naye buli asobola tokoma kulonda bulonzi Namboze. Tokoma kulonda bulonzi ki? Muze mulabanga Museveni agezaako tujjako abantu ab'enkizo. Olunaku lw'eggulo ng'akozesa Anita Amongo bagezezaako okusala olukwesikwesi lwonna okumakinga sure Joel Ssenyonyi bamudinominatinga nga bamujja mu lwonkano, naye byaganye. Mu mbeera y'emu Namboze bagenda kulwanyisa, bagenda kukola buli kimu ekisoboka kuba bamanyi oli mpagi Ssedduge oba Nadduge. Naye njagala okusaba abantu b'e Mukono temukoma bukomi kulonda Namboze. Bannange munoonya akalulu ka Namboze, mukuuma akalulu ka Namboze. Tuyinza okutuuka okulonda, saagala batiisa, naye tuyinza okutuuka okulonda nga Namboze bamukutte bamusibye. Nga bwe kyali mu Arua nga baagala bamalamu amaanyi. Njagala obbasaba buli ali wano abeere Namboze, buli ali wano abeere Kyagulanyi. Mukanoonye, mukalonde. Songa muyanja songa Tino mwenya Uwa bendera uwa Una muyanja londa Londa muyanja londa Songa chiwanuka Bimba chiwanuka Bimba Nyenya nekulubuto nyenya Nyenya nekulubuto nyenya Londa chiwanuka londa Kabanda songa 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 kabanda songa bimba kabanda bimba uba bendera uba londa kabanda londa songa maseruka songa Mukono sauti yiyo omubaka mulungi wuyo atenga mugezi wuyo uba bendera uba bendera uba. Abantu b'e Mukono, ab'e Mukono basibye mutyano, wamma tetuweeguya, naye nga mukadde tetumweguya. Abaye bannange nsanyuse nnyo balaba. Mwebale kubeera bagumu. Abantu b'e Mukono, ngenda kwogera nammwe eddakiika ntono nnyo zo, eddakiika nga 3 oba 5. Ekindeese wano ensonga 2 ezindeese.
bbiri zokka nze size basaba kalulu kuba mmanyi mu kunyigirizibwa mu kutiisibwatiisibwa mwatulonda era muli beetegefu tulonda kubanga ensonga mugimanyi. Ab'emukono temwetaaga kunnyonnyola, ab'emukono temwetaaga kunnyonnyola, naye ensonga bbiri zokka zokka ezindese wano. Ensonga esooka yakubagumya, ensonga esooka yakola ki? Yakubagumya. Ensonga ey'okubiri endese wano yakusangulawo bulimba, yakusangulawo ki? Kati ensonga esooka eyo bagumya, zize wano bagumya abaana ba maama, zize wano